بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه تلك السورة جبيت القدر. الله سبحانه وتعالى قام مزمة في توسى القرآن في ليلة القدر مجريتي. الله سبحانه وتعالى قرآن كجيجك لوح المحفوظ olubawo olukuumibwa bamalayika ab'amaanyi oluliko puroguramu y'ensi yonna n'eggulu zonna. Allah subhanahu wa ta'ala yateeka ku lawhi mahfuudhu buli kalonda okutuusa ebintu okuva ensi bwe yabeerawo n'eggulu lwe lyabeerawo okutuusa lwe birisaanawo biri mu fayiro eyo ennene. Kaakati ne Qur'aani eno baagijja ku fayiro ennene ne batugiramu ffe ebijja okukola wano ewaffe. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'aani n'agisanga nnamba okuva mu lawhi mahfuudh mu fayiro eyo ennene n'agireeta nga nnamba nga bweri kati okutuuka ku ggulu ila samaa'i dduniya, ne bagireeta ku ggulu lino eririraanye ensi. Qur'aani awe yajja nga nnamba okuva ku lawhi mahfuudh olubaawo olukuumibwa oba fayiro ekuumibwa ennene ne bagireeta nga nnamba naye baagireetera mu kiro kyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayita Laylatul Qadr, ekiro eky'ekitiibwa. Oluvannyuma awo ku ggulu erisooka okukka ku nsi yajjanga munajjaman, ng'ejja mu bitundutundu okusinziira obwetaavu obwabangawo. Naddala singa nnabbi baabanga bamubuuzizza ekibuuzo yasobolanga okuggyayo ekitundu malayika n'ekimuleetera ekirimu ansi eyo n'ebirala ebiddirira. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti twassa Qur'aani eno nga nnamba okuva ku lawhi mahfuudh okujja ku samaa'i dduniya Laylatul Qadri mu kiro ekyo eky'ekitiibwa. Wama adraka ani ayinza okukumanyisa gwe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ma Laylatul Qadri kyekiriwo ekyo ekiro ekirimu ekitiibwa ekifaanana kityo, ekiro ekirimu okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekiro ekyo batugamba kibeerawo mu mwezi gwa Ramadaani, naddala mu nnaku 10 ezisembayo, naddala ate mu nnaku ez'ensobi. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nnaku ez'ensobi olunaku 21, 23, 25, 27, ennaku ezo 29, ennaku ezo ez'ensobi bwe zaabanga zituuse mu Ramadan, yavanga mu makaage n'asiba enkutu ye n'anywera n'agenda akola i'tikaafu okutuula mu muzikiti, olw'okubeera nti ekiro ekyo kisuubirwa okubeera mu nnaku ezi-10 ezisembayo, naddala mu nnaku ezo ez'ensobi. Allah subhanahu wa ta'ala kyatugambye nti kiro kya kitiibwa mu buli mwaka kibeeramu. Ekiro ekyo kiba kya bbeeyi nnyo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ekiro ekyo aba akolera mu puroguramu yonna lweyisibwa egenda okukola mu mwaka, nga Allah bw'agamba mu ssuula endala n'atugamba inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, twassa Qur'aan eno mu kiro eky'omukisa, mu kiro ekirimu omukisa. Inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim, buli kyonna ekigambo ekigenda okukola omwaka ogwo mwe batemera bajeti egenda okuyimirizaawo ensi eno. Bajeti eya buli mwaka Allah subhanahu wa ta'ala agifulumiza mu kiro kya Laylatul Qadr, okufaanaganako nga wano ewaffe mu nsi zaffe olunaku lwe banaasoma bajeti y'eggwanga egenda okukola buli minisitule bagikwasa omutemwa gwayo gwa ssente ebeere ng'etambuza emirimu gyayo. Olunaku olwo lulindirirwa abasuubuzi, olunaku olwo lulindirirwa abatali basuubuzi, luba lunaku lukulu nnyo olw'okusoma bajeti y'omwaka. Kakati ne puroguramu egenda okukola omwaka mu ggulu, bajeti yaayo ku olwo lwefuluma ku Laylatul Qadr, kiba kiro kya buvunaanyizibwa, kiba kiro kya kitiibwa. Era ntwala omukisa guno okubeera nga ntegeeza abatuuliriza nti wano ewaffe waalingawo endowooza egamba oba enjigiriza ffe we twakulira nti Laylatul Qadr kitaala oba kiriro kitambula ku bbanga mu bbanga omwo
ne kiva gye kivudde ne kigenda nga kyetooloola ensi eno, naye ekyo si kituufu olw'ensonga kino kitiibwa kya lunaku, kubanga si kyangu kubeera nti ku mulembe nga bwe gufaanana omuntu osobola okubeera nti gwe wekka gwe Laylatul Qadiri ensi yonna neetagiraba. Laylatul Qadiri siterabwa na maaso, wabula Laylatul Qadiri kiro kya kitiibwa, ng'ekitiibwa kyakyo Allah subhanahu wa ta'ala mwakolera programu yonna egenda okukola omwaka gwonna nga bwe gugenda okutambula, buli ministry n'agikwasa obuvunaanyizibwa bwayo ey'omwaka. Eno programu eba ya mwaka eraga nti olunaku olwo luba lunaku lukulu nnyo mu kitiibwa kyalwo. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Allah subhanahu wa ta'ala agamba Laylatul Qadri, ekiro ekyo ekya Laylatul Qadri Allah n'amala kikuteebesa, kiba kirungi nnyo. Allah agamba nti khayrun, kirungi nnyo okusinga min alfi shahrin, kisingira ddala emyezi 1000. Abamanyi emyezi 1000 abamanyi okubala bagibalirizamu emyaka 8, emyaka 8 n'emyezi 4. Naye Allah subhanahu wa ta'ala bw'akozesa ekigambo khayrun aba ategeeza nti obulungi bwakyo busukkawo, kubanga ismu tafdil bw'ebanga ezze eraga nti kino kisinga enkizo ku kirala. Wadde nga mu mateeka g'Oluwarabu khayrun kyali badde kiri akhyar, naye Abawarabu ekigambo sharru n'ekigambo khayru bakijjako aliifu ebeera ku ismu tafdil olw'okuba nti kikozesebwa nnyo, ne bakireka nga kyetengeredde kiri khayr ne kiba ne shar. Ebigambo ebyo tebiteekebwako alfu tafdil, naye nga enkizo yo eba etegerekeka kw'amanyi Oluwarabu. Tekiri nti kyenkana emyaka egyo 1000, kiri nti obulungi obukirimu busingira ddala obulungi obuli mu myaka 8 n'emyezi 4 kye tuyise alfi shahar, emyezi 1000. Obulungi obuli mu kiro ekyo singa Allah akusobozesezza okubeera nti okiteebye, obeera nga weesiimye. Kyova olaba nga abantu b'edda abaatusookawo bwe baasomako nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam alisembayo okujja, abantu bwe bagenda kuba n'obuwangaazi butono, kubeera nga Nabbi yatugamba nti ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilu man yatajawazu dhalika, nti abantu b'ekibiina kyange baliwangaala emyaka wakati w'70 n'enkaaga, wadde nga muli baamu abatono abayitawooko. Kale bwe baatusomangako mu byafaayo nti tulijja ffe abantu abalibeera ku akhiru zamaani ng'obuwangaazi bwaffe butono, abaasomangako edda abaafunanga emyaka emingi baagamba nti abo balivuganya batya nga bagenda kuwangaala ku nsi ebbanga ttono. Allah subhanahu wa ta'ala n'addira ebiseera byaffe yadde nga bitono naye n'abiwa value nga nnene. Kyova olaba esswala bwe tugisaala emu ebeeramu esswala 10, ate bwe tusiiba olunaku lumu lubeeramu ennaku 10. Kaakati bw'oteeba Laylatul Qadri oba oteebye emyaka 8 kiramba n'emyezi gye tulabye n'egigwamu. Obuwangaazi bwaffe bwafuulibwa butono, naye ate ne bugaziirwa ne bubeera nga bulimu omukisa nga munene. Kyova olaba nga buli kirungi kye tukola Allah atukubisizaamu tusobole okubeera nti tufuna ebbanga eddene oba tufuna bingi nga bannaffe abaafuna obuwangaazi obungi. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ekiro ekyo singa obanga okiteebye ng'okiteebye okikoleddemu emirimu emirungi, khayrun min alfi shahrin, obulungi bw'ofuna businga obw'omuntu akoze ibaada eyo gy'oba okoze okusingako oyo agikoledde emyezi 1000 n'okusingawo. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza eyatukolera obusiraamu n'atuwa obudde bw'obuwangaazi obutono, ate n'abututeeramu empeera nga nnene. Kyova olaba nga Nabbi bwe yali atottola obulungi obuli mu kiro ekyo yagamba nti man qaama ramadanan, omuntu singa ayimirira mu mwezi gwa Ramadani nga man qaama ramadana, omuntu singa aba ayimiridde mu mwezi gwa Ramadani n'abeera ng'ekimuyimirizza kubeera ng'asinza Allah subhanahu wa ta'ala, gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah amusonyiwa amazambi ge agaakulembera. Ate mu hadiisi endala nannyonnyola ng'atongozza nti man qaama laylatal qadr, omuntu ayimirira ekiro kya Laylatul Qadri ekyo ne kikusanga ng'obadde okiyimiridde imaanan ng'olimu obukkiriza obwannamaddala,
واحتسابا ng'osuubira okusasulibwa mu maaso ga Allah mu ibaada z'okola ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi naawe osonyiyibwa amazambi agaakulembera. Kino kikwatagana nti oyimiridde laylatul qadiri neekusanga ekiro ekyo nga wayimiridde. Eri erimu okusiba Ramadani ennamba nayo weeri, so nga ate ne laylatul qadiri neekukwata ng'oyimiridde n'ogiteeba, Allah akusangulako amazambi ago mataqaddama min dhanbihi agaakulembera mu mazambi go gaba asobodde ye nga bw'aba ayagadde gakusangulako, naye nga toviiramu awo aba akusonyiwa. Kyobulabanga Sayyidatu Aisha radiyallahu anha mukyala wa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabuuza Nabbi, ara'aytu olaba otya singa mba nsobodde okutegeera nti olwa Laylatul Qadri Mungu n'akimpa mu mutima gwange nenkisobola njogere ki? N'amugamba oyogeranga ekigambo kino, Allahumma innaka afuwun, ay Allah gw'oli musonyiye, tuhibbul afwa oyagala nnyo okusonyiwa, fa'fu anni nkusaba onsonyiwe. Oluvannyuma nga bamaze okusonyiwa era oba osuubirayo kuyingira jjana. Duwa ntono naye nga erimu okusabira nga enkomerero yaayo kuyingira jjana. Ate oluvannyuma lw'okuyingira ejjana tewali bwetaavu bulala bwa dduwa ndala. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugamba nti ekiro ekyo kya kitiibwa, naye ng'era ekitiibwa ekikirimu yagezaako tutumbulira tusobole okupima ekitiibwa kyakyo nti khayrun min alfi shahrin, omulimu gw'okoleddemu omulungi, oba obadde osomera mu Qur'aani, oba obadde osaaliramu, oba obadde osaddaakiddemu, oba obadde okoleddemu ibaada ez'ebika ebyenjawulo, ibaada eyo khayrun min alfi shahrin, ibaada bagikubisirizaamu ng'obulungi bw'ofunyeemu businga obwo omuntu agikoze oba bwenkanankana omuntu agikoledde emyaka egisoba 8 n'emyezi 4. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة ekiraga obukulu bw'ekiro ekyo bamalayika bakka, والروح فيها nga ne Jibuliru talutumidde mwana. Jibuliru muntu mukulu nnyo eri malayika mukulu mu bwakabaka bw'abamalayika, naye bagamba nti bamalayika bakka nga ne Jibuliru talutumidde mwana, fiiha ng'ali mu kiro ekyo, biidhni rabbihim nga bazze olw'okukkirizibwa kwa Katonda waabwe, min kulli amrin buli nsonga yonna gye baba babatumye nayo. Salaamun hiya hatta matla'il fajr. Salaamun nga giba mirembe myereere, ekiro ekyo tekibeeramu buzibu bwonna. Bamalayika babeera nga kwolwo bali salaamun mirembe myereere giba gibasaasaanya mu nsi muno. Ekiro ekyo kitandikira ddala okuva enjuba lwegwa okutuusa hatta matla'il fajr. Salaamun hiya hatta matla'il fajr. Ekiro ekyo kiba kya mirembe myereere mu kiro ekyo mwe kibeereramu paka matla'il fajr, okutuusiza ddala alfajiri lwekola ki? Alfajiri mambya lwevaayo. Ekiro ekyo kitandikira ddala nga enjuba yakagwa we tusiibulukukira okutuukira ddala eri nga alfajiri evuddeyo oba mambya ng'esaze. Kyonna ekiro ekyo kiba kya kitiibwa. Era ensi ezitegeera ekiro ekyo batera okubeera nga basula mu ibaada ez'ebika ebyenjawulo, basaala. Kyovulaba nga Nabiyuna Muhammadi nga bwe twagambye nti mu nnaku 10 eza Ramadani, kubanga mu buli ngeri yonna mwe kirina okubeera ekiro ekyo, yavanga mu maka ge ne yeesiba bbiri n'asengukira ddala n'abantu be n'abazuukusa n'abagamba mujje tugende tukole kaweefube w'ebyobusuubuzi eri Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga sizoni etuuse erabika nti y'amaanyi. Kati omuntu ennaku 10 zonna bw'aba asazeewo zikolamu ibaada eyo n'abeera ng'akutukiddewo ddala n'ebyedduniya, ennaku ezo 10 n'aziwaayo mu buli ngeri yonna alina okuteeba Laylatul Qadri. Kebeere ng'eyise mu lunaku lw'abadde agisuubira, kebeere nga eyise mu lunaku lw'atagisuubira, kasaabeera nti ennaku 10 ezisembayo mu mwezi gwa Ramadan zonna aziwaddeyo, ateekwa okubeera ng'ateebye olunaku olwo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu balibeera nga bateeba zi Laylatul Qadri empitirivu nga tukyali ku bulamu buno obw'ensi, tusobole okubeera ng'emirimu gyaffe gizitowa.